Kalama TV omulambo gw'omwana gusangiddwa nga gusuuliddwa mu kaveera okusooka abadde bateebereza bbomu. Naye kati tusooke tuwulire entudde tunyonyole ku nsonga eno. Lwajjo ssaawa nga 12:00 bwe twafunye amawulire poliisi yaffe eri wansi wa Kayero Police Station, Kibe Police Post Highway, omusajja omu amanyikiddwa ng'omutuuze w'Ekibezo yazze ku positi yaffe bamuyita Sserwambale n'atutegeeza nga bw'ebeera alikiridde ensawo eyasangiddwa nga yasuuliddwa kumpi ne bizinesi ye nga nzirugavu, kyateeberezebwa okuba nga bbomu, era ne turisipondinga mu budde tugezaako okwetegereza ekyabadde mu nsawo. Neesumululibwa neesangibwamu akaana akato akawere akaasuuliddwawo kabadde kateebereza okubeera mu makati ga wiiki emu ne wiikisi 2, naye nga ekyatukoze obubi ng'omwana yabadde amaze okufa, era nga poliisi twakoze ogwaffe ne tukola emitendera egyetaagisa. Omwana n'atwalibwa Mulago Mochale, emmotoka yaffe ya poliisi UP Patrol, naye tuvumirira ekikolwa kyakoleddwa kitundu kyaffe wamu ne mu Uganda mwonna, nti ebyo ebikolwa biba bibi, bitera okuviira ku abafuna embuto nga tebaneetuuka, ate n'obuvunaanyizibwa bw'abasajja nabo ng'abulabye nga tebuli mu future n'akomenkereza ng'akoze ng'ekyo ekyakoleddwa. Naye ffe nga poliisi tukivumirira, era poliisi ekyakola ogwayo okunoonyereza mu kitundu okulaba ani yakikoze oba kyaviiridde ku ki. Bwe kinaaba kizuuliddwa nga tufunye ekituufu, tujja kuba tubabuulira ekigenda mu maaso. Omwana yabadde mulenzi oba muwala? Omwana yabadde muwala. Mu nsawo temwabaddemu kintu kirala? Mu nsawo temwabaddemu ebigoyigoyi bye babadde bamusibyemu, teri kirala ekyasangiddwamu ekiraliki. Kalama TV kojja mate tweyongera okubeera nga tukubiriza abaana ab'obuwala muve ku bintu by'okubeera nga mwegabanjula, okubeera nga omusajja gw'osanze ku social media. Kati social media yajja ku luno, omuwala beesanga n'omulenzi ku Facebook oba ku WhatsApp oba ku Twitter ne bagwa mu mukwano. Mwegendereza ebintu bino, bireetera okubeera nga mufuna embuto ze muteeyagalidde. N'omulenzi n'akuddukako, mwekwanidde ku Facebook, social media okwe mwesanze, oli najja n'akukwana ne mugenda ne mubeera owantu nga ye kyakubalako kubeera nga yeebaka naawe. Y'ensonga lwaki mulaba abaana be basuulasuula. Leero tugenda baleetera ekyabadde kiteebereza okubeera nti bbomu. Oli yalowoozezza nti bamusuulidde bbomu, kumbe bamusuulidde mwana oli yajja mu lubuto. Yasuula omwana, kitegeera, yasuula omwana, sinagamba lubuto ga yasuula omwana. Ebintu bino bw'oba bikombayininze byebyo ebintu nti oli tamanyi gy'abeera. Tebezi osanze omuntu ku social media mumiitinze, bwe mumiitinze lwennyini lwe mwegasse, ne bwe mubeera nga muyisizaawo kale mwezi ne mwegatta, naye tomanyi waabwe, tomanyi mwana we gye bagenda kumuziika. Nze ngamba embuto ennaku abaana be basuula ono omwana afudde, beeba abantu ab'emiitinga ku social media n'agamba akati ono ngenda mujjawa, namusanga ku Facebook, olumala n'akawunti agigalawo. Kasi omugaa nti oli lubuto ng'eyakawunti agigalawo, tolina gy'ogenda kumujja. Katusooke tuwulirize ensasa ng'eyaguddewo, naye nga bino tuteebereza okubeera nga by'ebintu ebimu eby'abaana okuva eri ku social media. Omuntu n'abeera nga ye bamukwana, bamiitinze n'omulenzi, beegasse, afunye olubuto, azadde, alabye nga talina we yagenda kuteeka mwana ono. Katuwulirize. Lwajjo ssaawa nga 12:00 bwe twafunye amawulire poliisi yaffe eri wansi wa Kayero Police Station, Kibe Police Post Highway, omusajja omu amanyikiddwa ng'omutuuze w'Ekibezo yazze ku positi yaffe bamuyita Sserwambale n'atutegeeza
nga bw'ebeera alikiridde ensawo eyasangiddwa nga yasuuliddwa kumpi ne bizinesi ye nga nzirugavu, kyateeberezebwa okuba nga bbomo, era ne turisipondinga mu budde tugezaako okwetegereza ekyabadde mu nsawo. Neesumululibwa neesangibwamu akaana akato akawere akaasuuliddwawo kabadde kateebereza okubeera mu makati ga wiiki emu ne wiikisi 2, naye nga ekyatukoze obubi ng'omwana yabadde amaze okufa, era nga poliisi twakoze ogwaffe ne tukola emitendera egyetaagisa. Mwana atwalibwa Mulago Mochale, emmotoka yaffe ya poliisi UP Patrol, naye tuvumirira ekikolwa kyakoleddwa mu kitundu kyaffe wamu ne mu Uganda mwonna, nti ebyo ebikolwa biba bibi, bitera okufiira abafuna embuto nga tebaneetuuka, ate n'obuvunaanyizibwa bw'abasajja nabo ng'abulabye nga tebuli mu future n'akomekereza ng'akoze ng'ekyo ekyakoleddwa. Naye ffe nga poliisi tukivumirira, era poliisi ekyakola ogwayo okunoonyereza mu kitundu okulaba ani yakikoze oba kyaviiridde ku ki. Bwe kinaaba kizuuliddwa nga tufunye ekituufu, tujja kuba tubabuulira ekigenda mu maaso. Omwana yabadde mulenzi oba muwala? Omwana yabadde muwala. Mu nsawo temwabaddemu kintu kirala? Mu nsawo mwabaddemu ebigoyigoyi bye babadde bamusibyemu, teri kirala ekyasangiddwamu ekyeralikira.